Awali awo. Aha. Baba wakakanyeko. Musembelero wakakanyeko. Sorry. Sorry. I can't do this anymore. Yeah. Sichisobola. No, we will try. Sichisobola. Oh my God. Sorry. Trainer now what to having to be zivu. Sorry. Together goes Ajamanyira. Together goes Bampe kumazinze, bampe kumazimfa. Bebe maritini. Ebizibu ebiri mu maritini bizibu. Katusiba mji. Naja tebe. Aina sala wait. Maritini tubiri munene. Yeah. Twagala bane. Yeah. Twagala. Wali nye ebintu. Obunene bwa. Nomalirani. Obunene bwa bali. Tubaniriza mugamba mutya Fine. Bulungi. Naye si bulungi nnyo. kiki Awe mutulaba. Ewa maritini banzita. Ajja terera. Banzita. Maritini yaŋŋamba jjuzi nti ndinga nsawo ya lumonde. Ate nga nze sikyagala tekyampulikikirira bulungi mu matu. Neŋŋamba owaaye kansalewo nyingire ku gym nsale ku nsawo eno eya lumonde. Obunene buno mbusalemu. Naye osaze. Tusazeemu katono tubadde tukola Babarita nga ampa encouragement coach waffe Fred Wakabi akitukozeko sajja nga ndi bwe nti nalina munene nakusinga wano naye nsazeemu mpulira kati nina amaanyi nsobola okubuukabuukamu nengulamu ebitonotono. wakabeerawo nakumekera ogenda mana mu gym bbanga ki? Twakabeerawo wano kati ennaku 7 gym tugenda gikubira myezi 2 nzirewo mbeere nga nzirawo fiyooli gwe bamanyi. Naye wajja otya okijja bwoti namukunakusente kiki? Sikulimba sigenda kulimba mboba kyali kinaye covid ono covid ye yasinga okuleeta omutawaana twatuula nnyo ewaka nga tetukola ne tulya nga twebaka bwebasi kitegeera so covid yaleetamu omutawaana naye nange omubiri nagenda okulaba nga buzzi naye kati essaawa zino ntaddemu amaanyi Maritini Entertainment ntaddemu amaanyi bagambye olina okuddawo nga bw'oli artist afazaali bw'olinya ku stage okuba ennyimba 5 ezisooka ng'obuuka ng'olina energy. Kati oli mu kiro nga bimeka? Kati nali 89 we najjira essaawa zino ndabika ndinga 83 sazeeko kiro 6. Kino kikuyambye kitya nga gwe mu bwongo byonna kwatulaba ovaamu n'akatuuyo akatali kawalagi akatali kaki katuuyo k'obulamu era nga bw'okyogedde kati si katuuyo kawalagi katuuyo ka bulamu mpulira bulungi buli bwemala okukola gym nzirayo waka nga mpulira bulungi tukola meetings nga wendi present sisumagira nkoowa bulungi nenebaka bulungi nezukuka ate nga njagala n'okukola olunaku olulala so kinyambye nnyo mentally kinyamba ne ku stress zikka wabwe omanyi abayimbi bannange batusibidde nnyo industry yaffe bagisibye nnyo tubadde tulina oyo stress obutakola ssente ate nga tulina bingi ebyokumaliriza naye kati kajimu kano katumalako stress. Babarita naye walina amasavusavu okujja mu gym? Naye nze sibeera nnyo n'amasavu kuba nze kati gym yafuuka part of my life. Mbeeramu nnyo sikkiriza mubiri kunfuga era sigijjanga kwali nabeko nga ngezi. Goli mu kiro mmeka? Nze ndi mu kiro 5 kati. Kati kino kiyamba kitya ku music industry ku music career yange? Kati music yetaaga omuntu ng'ali flexible nga si munene si mungi ng'anyumira abantu anyumira obugoye kituyamba nnyo okubeera fit. Fiya tulaba abayimbi bangi bagenze mu gym abakyala tugambe oludda ne audience edimandinga bukyala butono awo nwaji ali mu gym Shiba ali mu gym Fiya oli mu gym
Kati omanyi tetukikolera bafaani kintu kino osooka kikolera gwe nga gwe kubanga bw'oyimirira ku stage n'owulira ng'ozitowa abafaani tobawa kyoyagala bawa okitegeera so kati kino ekintu tukikolera ffe naawe bw'ofuluma jimu ng'olina omubiri ogulabika obulungi amino oyambala kyoyagala oyambala akantu konna koyagala ne kakunyumira okitegeera so kintu ky'amaanyi nnyo jimu ezzaamu amaanyi ekuzaamu confidence ekuwa obulamu ekuwa strength buli kimu oba owulira steady naye olaba wali tonnagenda mu jimu ng'okuba abasajja kati kuno tootutuge butuzi nedda bannange nze mwansibako okukuba abasajja naye zikubangako omusajja sigalina agomanyi gakuba abasajja ati awo tutiiridde olaba okuba abasajja atonayigira ki naye ati katukozze onaddako okugambwako kati mu Maritin Entertainment kyebasooka okukola ye discipline okitegeera bantraininga ndi ku discipline training communication skills buli kimu ndi under training so n'okumanaginga obusungu omanyi oluusi naffe tuli bantu abantu waliwo we batuggyako kitegeera ne tuvaako naye kati mu Maritin Entertainment bali mu kututraininga ebyo ebintu bwebityo okweyisa tutya mu bantu bw'oba ovuddeko nga zikyankalanye weeyisa otya weekakkanya otya so kintu kirungi kati wano ogenda funa woneka self defense nga tugeze osanze omuntu yenna bwetogala naye omuwamu security ya Maritin ebeegaziye okitegeera naye nga jimu tetugikolera ate kulwana n'abantu obaka okwedifendinga naki tugikola just tulabike bulungi tuwulire bulungi tujjukizemu first day second day tebakuleeta by force kati first day nagenda ndi muyi second day bandeeta nga balinga bandeetedde ku drip second day yali nzibu nnyo third day ate yo nebeera nzibu nnyo naye we tugenze nga tweyongerayo kati mpulira ng'ekintu ddala Babarita ono yantaddemu amaanyi nnyo we mukubira ne mugamba Babarita leero tulekera leero tetukola ng'agamba nze ngenze kukola gwambi oba tokole kati ekyo ne kinnumiriza nnyo mu mutima ne ŋŋamba nedda kangende nkola olaba Babarita akola kangende nkole Babarita omunene mu Maritin mukolera ki omunene ebyo byetutandisa jimu training kudduka asala omubiri abeere nga asobola okufitinga Maritin Entertainment ebyo laavu tegezza laavu etya gyennyini kisinziira bakwagadde bata naye nga laavu tegezza osigalirawo nga bwoli kozonyirira oluyimba lwammwe lukoze lutya essaawa yonna kuba essaawa yonna omukazi omunene akogga oluyimba essaawa yonna bannange omukazi omunene akogga essaawa yonna fiye akogga oluyimba lufunye massive love tetumanyi nawe tugenda kwebaza bantu baffe bafaani baffe bakoze ekintu kyamaanyi nnyo nga bw'okiwulira tuli so happy tuli so motivated tetugenda nakukola tetugenda nakustopinga kubanga kintu kibadde kyamaanyi nnyo abantu batulaze love ku TikTok bw'ogenda ku TikTok lwe luyimba oluli mu trendinga kati kitegeera so kintu kyamaanyi tukyenyumirizaamu era omusajja ayagala obbawasa mwenna akola atya tajja tusobola abadde ayagala beetikka atuleke tatawaana lwaki akola akite tajja tusobola agira atuleka Maritin Entertainment agira atuleka tukole kikyawusinga gwe okwagala Babarita ku kidaala kitya ekyembaga ate waliyo ekyolumbe asinalowooza nakubyambaga ngira mbireka fiye artist gwe waliyoko ne proposal neeruma naye twagala kubuuza gwe ekyembaga omusajja walinajja wana abasajja bakuntuma leka nabulesi leka ekintu kya love kyo mugira mukyesonyiwa kufiye mundekemu omusajja akola ki ku kintu kya love fiye bamulekemu ndi single and comfortable bakikolaho omwanda we yakirabako bakikola ki omwanda we bakikolaho omwanda we tumira ku basajja abakwagala abakwegomba bana abasajja obagamba obakolera kati omubiri olaba hips zibadde lulinga sinkwatemu
abasajja abanjagala banneegomba sikolerera mmwe mubiri omubiri ngwekolerera nze kanga nze naye mwe bale kunjagala era musigaleyo ne laavu yammwe bambi nange mbagalira eno gyendi naye kati eri mu kati music mwayite mukola jimu anti eri nali siri munene nnyo jjukira nali siri munene naye sinaba kuteekako weight bwati era manenda kubuuza omusajja waffe wali togenda mutuga okumugwako ne weight nedda nali sinabafuna weight nali weight yajja buzi eze mu myezi emitono emabega naye ekintu tukikwasaganya tugenda tukikolako temumanyi kukwata budde kampu yammwe munasobola okukiipinga obudde bwa Fred abakubisa jimu tebakulimba obudde tubukwata kyekintu kye basuuse okuntraininga mu mabitini nti bw'aba agambye nti jimu ya ssaawa 5 ssaawa 3 nina okubeera ready so ekya time management twakikozeeko tewaba kyeralikirira katwenzi